Sabula Bingo ofureka gwirawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo wano ku Jabasa buli lunaku beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2,000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Jabasa Fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu Sabula Bingo wano ku Jabasa Fama kati ateze bwe mugala nti nkomewe tandike bupya nedda tukome awo yali Truman oyo Truman nedda Washington yasookera komo baliteeka ku mulembe gwa Truman naye nga Washington president yasooka naye bakola ssemateeka tebateeka mu kkomo ku bisanja wabula baali bamusabye abafuge paka kufa kwaye yabanunula Washington baali bamusabye kubafuga kutuusa kufa tigwa tununudde n'otutuusa ku mefuga n'otujja ku Bungereza otulekeraani oye nti buli kyembadde nsobola okubakolera kimazi n'olwensonga n'abalala kabatandikiraawo kati nekifuuka kyakulabirako kutuusa Franklin Delano Roosevelt bwe yajja mu myaka gya 3 yagonjoola ebizibu bingi yasanga Amerika erina katubagiro k'ebyenfuna ng'abantu balina mu nkambi z'ababundabunda munda bali bazi president yaliko Hoover nga bazimubudde mbaziyita Hoovervilles n'abasanga n'ekizibu ekya Dust Bowl enfuufu yakuntu okumala emyaka egikunukiriza mu 10 netta abantu netta ebisolo kubanga yaleeta endwadde ebizibu ebyo mu kisanja kye kyasooka byonna n'abirinnya ku nfeete kati abantu nibagamba n'omusajja katumulonde paka ng'omusajja alina mu kagaali mwe bamuvugira kuba yina obulemu naye nga abantu bamuyiira bululu ne mwana mwetano bamulonda ku kisanja ekyokuna teyakimalaako n'afiira mu ntebe so awo Amerika babagambira nti kirabika si buli omu nti alibeera n'omutima gwa George Washington katuteekewo okay mu kiro ekikeesezza olwaleero Donald Trump alangiridde emisolo ku byamaguzi ebiyingira Amerika ekintu ekiyugumiza ebyenfuna okwetooloola ensi kiki ekiri mu misolo gino era lwaki Trump aleese emisolo kino kisuubizo kikulu ekya Donald John Trump ng'asaba bwa president so sagala muntu alowooze nti Trump agabattuse bugabattuse yasaba akalulu era ne bakamuwa nga kyekimu ku byasuubiza okukola abagoberedde Trump kubanga waliwo obutambi bungi obuzze buzuukusibwa ebiga Trump byazaayogera mu myaka 4 egiyise okuva mu gy'ekinaana ng'akyali muvubuka byazaayogera bw'obyetegereza byonna olaba Trump ayina endowooza nti abakulembeze ba Amerika abazze babaawo oba baddipi oba ba Republican Party basobola obuvunaanyizibwa ku byenfuna amawanga amala ne gakwata Amerika obujega ne gatandika okugifunamu okusinga yo bwe gafuna mu byenfuna nti ng'amateeka ga Amerika ag'ebyenfuna ga mukuba byayi ng'amawanga amalala go ganyweza ku byamaguzi ebiva mu Amerika era bw'oba ogoberedde obutambi obwo myaka 4 egiyise Trump oluno asinga kulusonga mu China naga nti nze ng'omusuubuzi nina bakwano bange abachina ne bwe tuba eyo nga tutudde tunywa tuli ku minowooto omunene batusekerera naga nti naye Trump ensi yamu tetumanyi bagikulembera so ekyo kirowoozo ky'okumala ebbanga ddene ate ne mu manifesito ye n'akiteekamu nti nnyina okuteekawo obukwakulizo n'emisanja ekisooka yabuteekawo lwakuba obwaluno bususse era olunaku lwajjo nga bateekateeka okulangirira obukwakulizo buno b'emisolo abadde amaze ebbanga ng'akipika nga bwinza okulaba bwe tupika enkuuka nga akiwanika kuba olunaku luno olukulu gyali n'abawagizi be era nga balukazizzaako ng'olunaku olw'ameenunula liberation day kuba jjukira gyenkujje nti abadde alanga Amerika ekwatibwa obujega kati agaagano gemeenunula Washington yabatuusa ku meefuga kati beetaaga okwenunula ng'era Trump yagenda okubanunula n'olwekyo ekibuzo kibadde kya mirundi ebiri ekisooka kino mu kukireeta ateeka mu nkola ekimu ku ebyo bye yasuubiza ku byenfuna naye ennyanjula gy'akyanjudde agenza okukisaba okolola nga emisolo agitadde ku mawanga agasoba mu 180 jjukira ensi eno kibiina ky'amawanga amagatte kimanya amawanga 193
naye atadde emisolo ku mawanga agasoba mu 180 kumpi katono gonna agamaleyo ng'agateekako emisolo mu kyeyayise Liberation Day. Mu bufunzi olutalo lwagguddewo mu byenfuna lubadde terunabaawo bukyasematalo w'okubiri aggwa kaga ensi kirimaanyi neerangirira emisolo emika ku mawanga kumpi amalala gonna. Akayuuguma ak'ekika ekyo mu by'obusuubuzi kabadde tekannabaawo. Bye tubadde nabyo tugeze credit crunch n'ebirala mu butubagiro mu byanfuna. Ne kati oyina akayuuguuma mu by'obusuubuzi akabadde tekannalabwako okuva sematalo w'okubiri weyaggwa. Kankuwa ekyokulabirako nti amawanga agasinga obungi yasoose n'alangira kyeyise minimum baseline tariff nti kwago ge tutali nnyo kumbiranyi go nga taddeko misolo 10 ku buli 100. Mufunze kumpi buli nsi agitaddeko emisolo 10 ku buli 100 ku byamaguzi ebijja mu America. Kati gye misolo emipya tekitegeeza nti wabadde ne kati gye emipya 10 ku 100 ng'omwo mwatwalidde ne banywanyi baabwe nga Bungereza, Singapore, Brazil, Australia, New Zealand, Saudi Arabia, United Arab Emirates. Abanywanyi baabwe bewandilooza nti abo basonyiye nti oba tabatadde mu bino naye nabo abataddeko kyayise baseline tariff 10 ku buli 100. Gino gigenda kutandika ennaku z'omwezi 5 omwezi guno ogwokuna. Kati bw'avudde awo n'alondayo amawanga 6 gagambye nti bano be ba worst offenders. Bye bigambo byakozeseza worst offenders nti be babadde basinga okucunya America nga bakola ebintu bibiri ebikulu. Bo bennyini nga babateekako emisolo emikakali ku byamaguzi ebiva mu America naye ne batakomaawo ne bibatataddeko misolo mikakali naye ne bateekawo amakuuli non-tariff barriers. Bateekawo obukwakulizo era nga buzibuwaliza Omumerika okusuubulagana nammwe. Naga nti bano be ba worst offenders ago mawanga 6. Kati abo bo n'abajja mu biri ebitundu 10 ku buli 100 n'agenda ng'alondayo omu ku omu buli omu n'amupimira emisolo emipya kati egimugyamu. European Union erimu amawanga 27 abo bataddeko emisolo ebitundu 2 ku buli 100. China yesinza okubonerezebwa agitaddeko emisolo ebitundu 54 ku buli 100. Vietnam ebitundu 46 ku buli 100. Thailand ebitundu 36 ku buli 100. Japan ebitundu 24 ku buli 100. Bw'abadde alangirira emisolo gino agambye nti the United States has been looted, raped and plundered by nations near and far, both friend and foe alike, for decades. Nti America ebadde emaze ebbanga nga ekabasanyizibwa rape ng'ebbibwa looted ng'ate enyagululwa plundered okumala ebbanga ddene ng'ebyo ate ekyennyamiza bikolebwa ababali okumpi n'ababali ewala mikwano gyabwe n'abalabe baabwe okumala emyaka miyitirivu ebyeya n'ebisiibo decades. Nolwekyo naga nti kyekiseera babinogere eddagala kyekirwa ky'olunaku yaluyise lwamenunula Liberation Day. Amawanga amalala gataddeko emisolo emikambwe Cambodia ebitundu 49 ku buli 100. South Africa ebitundu 3 ku buli 100. Jukira bano bali mu lutalo lw'amaanyi olw'ebigambo n'olw'ebyenfuna. N'ambasada wa South Africa America yamaze dde okuddayo awaka baamugoba era nnaku ntono zetukubyaamabega yasitudde enguguuza okuva mu America okuddayo waabwe South Africa. Okusika omugwa okuli ku nsonga nnyingi naye badde manduso ly'etteeka ery'ettaka South Africa lye yayisa
ku ntandikwa y'omwaka guno etteeka eryo twalyogerako. Kakati Trump aga nti ligendereddwamu kunyigiriza bakyeruppe abali South Africa. Kakati ali mu lutalo lw'amaanyi ne Cyril Ramaphosa omukulembeze gw'eggwanga erya South Africa. N'ekyo tekikwewuunyisa nti mu balondo byeyo okuteekako emisolo emikakali ne South Africa mweri ebitundu 3 ku buli 100. Kati mbano balonzeeyo eyeewuunyisa ye Taiwan. Bali abala bonna tebeewuunyisa. Ne Taiwan wandirooza nti wakiri yandibadde mu bali abe 10 ku buli 100. Naye amutaddeko emisolo 3 ebitundu 3.2 ku buli 100. Jjukira Taiwan okubeerawo kw'ebbanga lino lyonna nga ttonka ne China. America eyinamu omukono gw'amaanyi. Kubanga ebyafaayo byawo tuze tubyogera tugoberera nti Ssematalo owookubiri yaggwa nga Kai Shek yali afuga China abadde munywanyi w'Abamerika. Olutalo bwe luggwa Chairman Mao Zedong n'akulembera olutalo lw'ekiyeekera ne bavuuneka Kai Shek n'addukira Taiwan era n'agituuma Republic of China. Yagenda n'erinnya lya China. Ffe kye tuyita Taiwan mu butongole bo bayita Republic of China. Kati eno mainland China Chairman Mao Zedong okugituuma People's Republic of China kuba liri erinnya lyalitwala nga ne mu kibiina kya Mwanga Amagadde Republic of China yeriyo ne mu UN Security Council nga yeetuulayo. Oluvannyuma Nixon 7 akyaddeko China ne bikyuka China eya Mao ne yeddiza ekifo kyayo mu UN Security Council ne Taiwan neesigalawo nga America bonna etambula nabo babiri mu kyentera okuyita strategic ambiguity nga amaanyi ga America gayimirizaawo Taiwan. Naye ekikolwa kya Trump kyakoze mu kiro ekikeseza olwaleero ekyokuteeka ku bannansi ba Taiwan emisolo ebitundu 3.2 ku buli 100. Kabonero kankukunala akalaga Taiwan nti kati erina okutandika okulya kamanye ng'akoza n'owebwa. Nti America bw'etandika okwabulira banywanyi baayo mu NATO, banywanyi baayo mu European Union, Never World Health Organization, kitegeeza nti ebiseera tebiri wala America esobola okwabulira Taiwan. Kati abamu bawabudde Taiwan nti kyekiseera otandika okunoonya enkolagana ne China. Kubanga America bw'erikuta ng'ate okyali kumbiranye ne China ojja kuyisibwa nga Hong Kong bw'eyisiddwa ne bannansi baayo. Kubanga Trump kyalangidde nti ku mawanga amalala agali ku lukalala luno olw'abana enkaaga bangi tebeewuunyisa. Naye Taiwan munywanyi wa America kubanga jjukira Taiwan olwaleero mu nsi yonna yeesinga okufulumya kye bayita semiconductor chips. Nkulu nnyo mu makolero aga technology mu America ne mu China yennyini. Taiwan yeesinga okuzifulumya. Kakati obukwakkulizo buno obupya bugenda ne ku semiconductor chips ezo. Naye bugenza okujja ng'emabegako Trump yalabula dda Taiwan. N'abagamba nti muyina ekkolero eddene mu Arizona ng'agamba kampuni ya TSMC ye kampuni esinga obunene mu kukola chips zino e China. Naga nti muyina ekkolero eddene mu Arizona mu kifo ky'okkolera nga chips zammwe eyo ne muzireeta. Lwaki temwongera kapasite ya kkolero lino ne zifulumira wano? Jjukira ebyo bigambo si bipya, ebyo abigamba Taiwan. Nene bwe yali mu lukuŋŋaana olw'ebyenfuna ng'ayogera n'abasuubuzi abasinga amaanyi mu nsi muno mu lukuŋŋaana olwali e Switzerland. Era obubaka obwo yabubawa nti bwe mwagala okwewala emisolo gye ndeeta. Jjukira olwo lukuŋŋaana oluli ku ddaala lw'ensi yonna Trump lwasooka okwogereramu ng'alayidde ekisanja kino. Yagamba amakolero mugaleete wano mu America mujja kuba mumaze okwebalama emisolo egyo. Kati ng'amaze okulabula TSMC nti semiconductor chips jangu zonna ozikolere wano eza America mu America. Kati laba emisolo gy'abawanisa mu bufunze abagamba nti muyina kukola kiri okuwona kino. Naye ng'ekyo kikola munywanyiwo mu kusika omugwa kw'olimu mu South China si n'ebitundu ebyetooloddewo. Ono ye munywanyiwo. 88.8 CBS FM.